akulidde okusaala nga Supreme Mufti ow'ekiseera Sheikh Muhammad Kibate akubiriza abasiraamu beenenye olw'ebibi bye bakoze anti buli omu asobya. Tolina kumala kumanya nti olina ensobi gye wakoze. Lema kufuutuka bufuutusi ne weenenya bitategeerekeka. Naye weenenye kweyo ensobi gy'omaze okukkiriza. Kkiriza nti wagikoze, weenenye mutima gwo, wejjuse, omalirize ogambe nti ya Rabbi, ensobi nagikola naye nsaba onsonyiwe, sigenda kubeera nga njiddamu. Okusaala oluwedde abamu ku basiraamu bakkiriddewo Omulangira Kasimu Nakibinge gye basiibulukukidde. Bw'abadde ayogerako gye bali, Omulangira Kasimu Nakibinge ategeezezza nti ebyali mu buvanjuba bw'eggwanga yabiraba ku TV ne bimuwa ekirowoozo. Tubasaba nti obusungu obwo bwe mulaga nga mukuba abantu abazze okuwulira abeesimbyewo mu buteeke mu kunoonya abo abatta abantu n'abakola ebikolobero. Kubanga obusobozi kirabika mubulina naye mubuteeka obutalina kubeera. Era poliisi y'emu Omulangira Nakibinge agamba nti bakyagirindiridde efulumya alipoota yadde ng'essuubi lyabwe likeeye. Naye twogedde kati nange nzikiriziganya n'abalala nti lipooti eno teriiyo. Okuva omugenzi Supreme Mufti Zubair Kayongo Allah lwe yamujjulula okuva mu bulamu bw'ensi, abasiraamu b'oludda lw'ekibuli tebalondanga anaamuddira mu bigere ow'enkalakkalira, wabula baateekawo ow'ekiseera nga bwe balindirira ebinaava mu nteeseganya wakati waabwe ne bannaabwe ab'e Kampala mukadde. Basseeka bano abakulu abatuula ku lukiiko olulonda bakkiriziganyizza nti omwaka guno nga tegunnaba kuggwako bajja kulangirira atudde mu ntebe eyo ow'enkalakkalira. Omulangira Kasimu Nakibinge naye akubiriza abasiraamu okwetaba mu kalulu nga beesimbawo ate balonde. Obubaka bwe bumu ne Sheikh Muhammad Kibate bw'awadde abasiraamu. Mugende mulonde gye munaalaga yonna. Eryo lyekkubo lyokka erigenda okuleeta gw'oyagala mu buyinza nga bw'omwagala, ate lyekkubo lyokka erigenda okusuula gw'otayagala. Ebyobufuzi bino mubyenyigiremu era mubenga nammwe muvuganya kubanga omulembe gwe tulimu gwa kuvuganya. Mu bikujjuko by'okukuza Yidi, Omulangira Nakibinge akkaatirizza nti ye si wa byabufuzi wabula tekimulobedde kuwaaba abatono ababaddewo omukisa babuuze ku basiraamu bannaabwe. Saba busabi nti bwe bajja mubalabire ddala ebirala tunaayogera. Ne bannakawempe North tuli ffenna inshallah nga mukadde waffe bw'agambye. Badde nkiikirira abantu b'Ekyaddondo East naye kati ngenda kukiikirira Baakira municipality. Allah atugiseewo nga tuli balamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yidi Azuha abasiraamu bagikuza nga bajjukira Nabbi Ibrahimu eyawangula okugezesebwa ng'asazeewo asaddaako omwana we Ismaili wabula Allah n'amuwamu endiga. Honest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi. Assalamu alaikum warahmatullah.